Abatuuze abasinze okukosebwa mu mbeera eno basoba mu 2,000 nga bawangalira ku byalo 2 okuli Kabembe ne Namayamba. Ebimu ku bintu ebyononeddwa kuliko emmere okuli kasooli, lumonde, ekifo abavubuka bwe babadde bakubira amatoffaali n'ebirala. Bwe kituukidde mu kifo kino ng'abatuuze bakuŋŋaanidde mu kifo kino okulaba ekigenda mu maaso nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo Kabembe Nakibinge John. Bano batubuulidde obuzibu bwe bafunye ku ttaka lino ku bamaze emyaka n'ebisiibo kyokka nga bawa obusuulu kubanga bakakasa bulungi nti ttaka lino lya Bwakabaka. Tuli basenze ku ttaka lya Ssaabasajja nga tuli ku bbuloko 27 State Kalasa. Naye abasajja bajja ne beesula ku ttaka lino nga tewali bukakafu bulaga nti ttaka lyabwe kuba tetulina biwandiiko byabwe. Ffe tuli basenze tuwadde busuulu twawandisa ebibanja byaffe. Nti abaana ababadde bakolera mu kisenyi kino gye bujjako ebbanga eriddako bandikwatibwa mu bumenyi bw'amateeka lwansonga tebakyalina we bakolera. Wabadde bakolera babakutte obujega babasenzeewo omusajja agamba yagula. Tugenda kudda wa ng'emmere yaffe bagisenze n'abaana baffe. Naye essaawa eno tuli mu nnaku n'amaziga ag'ekitalo nti omuntu omu yavuddeyo nakireyiminga yikazi 75 from nowhere ne document yonna talina gy'atulaga. Wabula bw'omusaba ku biwandiiko akugamba amaanyi gali mu kifuba. Akola ku nsonga z'ettaka ly'Obwakabaka mu ggombolola Makulubita eriweza square miles 18 Ssaalongo Kyeyune Moses ategeezezza nti ettaka lino lya Bwakabaka era nti abatuuze balina enkolagana nnungi n'Obwakabaka naye tamanyi lwaki bannakigwanyizi balyesibyeko. Eno y'ebbaluwa entongole ekuweebwa ng'omaze okutereeza obusenze bwo ku ttaka ly'Obwakabaka bwa Buganda. Si nsonga lya Katikkiro nga Katikkiro ery'Obwakatikkiro oba erya Namasole naye Obwakabaka bwa Buganda okutwaliza awamu. Naye tulina abatamanya ngamba eri waggulu yonna abantu badde bakulirayo amabulooka gonna bagasenzesenze. Mu mbeera eno ababaka okuli Hassan Kirumira Lukalidde owa Katikamu South ne Brenda Nabukenya omubaka omukyalo wa Luweero batuuseko mu kifo kino okulaba ogubadde. Bano bayimirizza bunnambira ekimotoka kiweetiiye ekibadde kisenda emmere y'abatuuze kyokka mu kwogerako n'abadde akuliddemu enteekateeka eno byayogedde bibadde tebikwatagana ekiwaliriza ababaka okubuusabuusa obwannannyini bwa bano ku ttaka lino. Ettaka ebiwandiiko weebiri ettaka lino siggweko bugwi ettaka lino kakali Ababaka Hassan Kirumira ne Brenda Nabukenya bennyamidde olwa gavumenti obutayamba bantu beeno ne bawera okulwanirira abantu baabwe ababalonda. Era bino bye balimu nti bajja kubba ttaka eno baagala kufulayo kato corridor nti baagala kulundirayo nte mu kikafuwe basebo ne banyama. Bano abantu ffe tubakiikirira tulina eddoboozi lyabwe. Bwe kibanga kyetaaga agenda mu Parliament kuleeta nsonga eno nze Kirumira ngenda gitwala mu Parliament. Tubeere nga tuteekawo embeera okukuuma ettaka ly'abantu baffe. Byapa bikyuka mu myezi 4 onaabeera nannyini waakyo wiiki eno ogenda oyitawo emyezi 2 ate bakitunze bakiwadde omulala kwegamba ate tukakasizza nti ne bwe munaakola mutya tebijja kukyuka kubanga temukisobola mwenga kati bwagambira nti fe ababaka tetusobola. Ensonga zino zaakuddamu okutuulibwamu olunaku olw'enkya okwongera okusalawo eggoye.